dakika zimaze okuwera 15 ezakayita ku ssaawa eyakawungeezi 89 Emmanuel Kwoli naku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu 2024 nkubuuzaako nga nsinziira mu mbuga enkulu ey'obwakabaka bwa Buganda Bulange Mmengo seri mu Bulange Mmengo naye ndi mu Masengere wensinzidde okubuuzaako yonna gy'osingira okuwuliza bizimbe biri bya njawulo ninga birinanaganye obwakabaka bwa Buganda butuula mu Bulange n'ebitongole bya Kabaka ebimu biri mu Masengere wali offices zino eziri omuli CBS omuli ekirwanise mu luzungu administrative block ye Bulange beera abakama baffe ab'ebitiibwa gye batuula baminisita fene tubeere eno bakadeyideyi tubeere eno mpolampola okulaba tukutuusaako byonna ebiri mu ggwanga kkiriza era Medi Nsereko nkwanize n'olwaleero ennaku z'omu ziri 27 ogwokusatu bagande bange abaisiramu mbebaza okuba tutuuse mu nnaku 15 mwewala okusiiba Mungu abawe empeera Kampala mu Bulange gye nsinzidde nga ab'ekibiina kya National Unity Platform bazze ne bagula emijoozi egy'emisinde gya beene ejja okubeerawo nga ennaku z'omwezi nga 7 nga gisimbula ajja gisimbula wano mu lubiri lwe beene nnyini bakulembeddwa Sekondwa Ssenyonyi mulabyewo ne Birungo Secretary General mulabyewo leader of opposition abaddewo Nkulu Ssenyonyi endabe zaake bonna nga bali bazze bangi baacha kabanda naye ate oluvannyuma Katikkiro n'agamba abatonotono mujje twogeremu naye byonna byayogedde wano agambye ekigambo kya Luganda si kwekkirizamu naye buli omu okwesiga munne mwesigaŋŋane Katikkiro bwati bwabawadde amagezi ndabyewo Malende naye abaddewo owa Kampala omukyalo wa Kampala era ne boogera ensonga nnyingi ne Katikkiro naye waliwo zibaddewo agambye nti abasabe babe nga buli omu ekkiriza ne munne babe nga bakkiriziganya awudde ekyokulabirako naga nti akati gwe leader of opposition bw'oba oli mwana muto Ssenyonyi olina abaana babiri naye omu bwebaga nti siwo ottamutte n'abasaba babe nga bekkirizamu bokka na bokka ate naga bonna Emmengo baanirizibwa bw'ati oluvannyuma ate leader of opposition ayogerako eri bannamawulire natukakasa byonna ebibadde munda eryo oluvannyuma bano bayambuse wa Katikkiro mu ofiisi naye nga byonna abadde aganze ndi mukulu wammwe njalume nga mutegeeragana ensonga bw'ati ebadde Bulange Mmengo ate Kololo president w'eggwanga ne Uganda asibudde abasiramu era n'agamba nti waliwo ekigambo liba kyawulira takimanyi bulungi si mukugu mu ekyo kya liba naga nti kiba nga sente zirimu liba kati agenda kudde ku nkola eri awa abalimi ensigo n'abalunzi abawa embuzi mulunde kwazo omwana gwe guzaala teguba liba ekyaliba kyogeddeko ne bw'ato n'atongoza banka ayita Salam Bank abantu baguze emijoozi gya bukadde 21 million gibaguze mbaddewo nnyo nga mbalaba miliyoni 21 gye basasudde gye baguze emijoozi gya beene egy'okubeerawo nga 7 olw'Essande nga tumaze sabbiiti ndoozi era 27 sabbiiti ejja kwa Christmas ejja kwa Easter naye ate eri Nyanzi naye abaddewo Zaaka abaddewo bonna abaddewo mbalengera mpolampola mu kava ng'era bw'omanyi balengera mpolampola ebitabo naye mbadde mpulira byonna Katikkiro obubaka bwabawadde nga bonna bugumya nabo n'atugamba leader of opposition nti bagenda kitunuliramu era bokkiziganya n'okuteesa kati bye bibadde Emmengo wendi wano n'ebiri ebadde Kololo mbikuwulidde abakulu we bali lunaku lwa kusatu twatunudde ensonga nnyingi era olwali kibadde mu paalamenti eyo akakiiko wak'ebyokulonda kasabye trillion mwanga kivumbi najja tuule kasabye ssente nnyingi nga mu zo mulimu ez'olunaku lw'okusaba bata prayers day baagala miliyoni 8 lwakusaba ate ne ziri biliyoni 8 azakusaba ate wabeerawo n'endala ezibadde baagala zekulaba nti kusasula balooya external lawyers ebyo nno byonna muwanga kivumbi najja bituwulira mpolampola tubuulire ye ng'ali mu kakiiko bagambye eki
twala kwebaza mwenna oli ku mukutu 89 katonze Kkiriza kwa njuli abakulu abali wano nja kusooka ne kula government kibindi kiri mbuyinza sebo Salongo mikwano jamba sizane yanza Medi nze Chiwanda Godfrey Subi Vice Chairman wa NRM wa Central Region Oba Buganda mbalamusiza mwenna mikwano jafa batuuliriza okuva masaza gonna agasaba Ssaabasajja Kabaka ate nammwe mikwano gyange ab'Emityana enkuba etandise manyi nti mumanyi tutandise okweteekateeka Mwanyi Terimba mu programu yaffe ya Mwanyi Terimba twatandise okuba nti tweteekerateekera season eno ne season y'omwezi ogw'omunaana naweereza forms mu byalo byonna ebya Mityana North okuba nti mwewandiisa mwenna bagenda okusimba emmwanyi. Twagala abantu amaka 10 ku buli kyalo ze families 12 ze tugenda okuyambako ku mulundi guno okusimba Colonel Coffee. So mugende wa chairman wa mwekyalo mumusabe form mujuze form eyo tugenda kubanga tuyambako amaka 12 okuba nti buli maka gasimba ebikolo 10 ebya Colonel cutting line 8 line 7 line 6 ne line 5. So tubasaba mugende tuddemu mulanga ogwa Katikkiro gwatukubira bulijjo ogwa Mwanyi Terimba mwenna abendo kwa campaign negenda kutambula ogwokuna ogwokutano ogwomuka ogwomusanvu n'ogwomunaana. Ekirala tuyina program yaffe ey'abayimbi abayimbi mwenna abava mu districts 5 tugenda kugulawo studio yaffe mu mwezi ogw'omusanvu. Tubasaba enteekateeka eno mugyenyigiremu abayimbi abarraga abayimbi abakadongo kamu abayimbi aba church music mwenna tugenda kugulawo studio zaffe Mutetema ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu tuli mu nteekateeka ya tukolo tujja okubanga tukola fundraising yaffe esembayo. Mbasaba mu kiseera kino obutemalaako mmere naddala nga mulabye enkuba etonye nolowooza nti weetundeko buli kantu konna naddala mu abalina kasooli muberekewo emmere esobola okubabeezaawo ate paka emmere endala lwenatuukako. Mbaagaliza okuwulira obulungi ate tusobole okwongera ettoffaali ku ggwanga lyaffe ne ku nsi yaffe Buganda. Tweyanzege Saalo mu Kiwanda Suubi sebo obuuza watuuza ssekulu. Sebo Speaker nja kutwala mukisa guno okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka tuli mu buwambe bwa kuno. Njagala okwebaza twafunye omukisa ndi Katonda yagenze n'atuwa ebisibo bya Nabansasaana nga abagoberezi ba Kristo basiiba nga n'aba bakola ki basiiba era mwenna njagala okubayozayoza okusiiba olunaku lwa leero lwabali bankwe abali wamu bannaabwe enkwe kuba Yesu lwamulyamu olukwe olwaleero ate ndowooza Good Friday ejja kuba Friday Easter n'ekisibo nkyasaba n'abajjase nga abasiiba mwongere okusiiba. Medira nja kutegeeza abannandowooza nti ku Lwomukaaga olwa weekend ennaku z'omwezi 3 tugenda kubisaamu engatto tugende okwebuuza ku bantu b'Ejjinja n'ababusoga bonna okutwaliza awamu ate ng'ennaku z'omwezi nga 3 tugenda kubeera Embarara ku Lwankole, ennaku z'omwezi nga 4 tugenda kubeera Kabaale, ennaku z'omwezi nga 5 tugenda kubeera Rukunjiri, ennaku z'omwezi nga 6 tugenda kubeera Bushenyi, ate eyo Sande nga 7 tugenda kubeera Kasese gye batuyide ddala ebbanga nga tetugenda. Medi waliwo omugoberezi wo program yo ku Sande yafudde ki? Teyafudde akuwulidde na omumaze amaanyi namusanze King's College Buddo. Twali tugenze ku vidi gamba Medi nabaddeyo nawe gamba Medi bwadde oyogera ku nsonga ya passport n'agamba mbu abalina passport bate bakyali bannansi mbukubanga temukyali mu citizen for descent abagamba nti Medi mutabani wa Sebuliba muzukulu wa Aguni mbu abo tebakyakola ki bagitugyako mutuufu kubanga Uganda ensi yoka gyosanga nga identity card yo eggwako. So yage Medi mugambe mbu ali kulooza abayadde awaana mbu abalina passport mbu ekyo si kiki sikibudde mugamba si bwe njakola ki obadde buddo nabadde buddo nabadde King's College founder nabadde tudimba founders day yes okay sakulabye tewan anti badi omuntu yabadde buddo wamulabenga buyitirivu sebo kazi bwe wamulabye ye samulabye kazi bwe wamulabye samulabye. So Medi nafunye walone mukadde waffe yakutumidde mzee Mbiru wa myaka 97 taata wa Enoko Mbiru akola wano
Enoka Mubiru. Yes, taatawe. Aweze emyaka 97. Wemitiyana. Nedda ali awo Naruvule. Aweze emyaka. Yes, 97. Abeera ku TV, abeera ku radio ye n'akola ki? N'agobera kadada amaze emyaka ng'ebiri nga nnoonya. Namaze nga kangende mukole kyo ne ngamba. Amaze Muganda w'Enoka. Nedda ne babanga bakulu. Ne ngamba nti amaze bbanga nga tasasula zino sente z'abakadde. Ne naawe ekirowoozo noza kankwe nga ekigeba kiwanda atula mu gavumenti. Mbwe ekifo ky'okubawa abantu obusente obwo obutono. Mbulwaki temuzitadde mu byobulamu actually yadagama insurance yali musajja aswa insurance nti abakadde basanga ebyobujjanja mu ddwaliro mubalinza ne wayitayo emyezi nga 8 mulyoke mubuweze naga ne bwagenda mu ddwaliro n'asanga yeddagala kiyinza omusingira obusente obwo. So toyanze 89.2 FM Kumanduso. Banafa batabula batunda ttaka bakutegeeza ebyapa byabwe bannannyini era kutegeeza nti balina estate zaabwe nnyingi naye nga yo gye baagala kati ogule ye Bombo estate badde ku miliyoni 2 kati eri ku miliyoni 16 amazzi n'amasannyalaze weegali ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpola kikkirizibwa jangu enaasana ku masitoo osobole okwekwata polotiyo mu bwangu manya ebisinga kuba essimu 070M 94 20 003 054 644 ye Tabula Properties. Bannaffe abachapa enterprise okutegeeza nti balese sabbuuni ayoza engoye mweweeva mu ngalo alina akawoowa kalungi tagwera mangu bamuyita jama ya sabbuuni white washing bar soap. Abachapa enterprise bamulese era byonyine abachapa ne baleeta chapa enterprise ne baleeta sabuni anaaba bamuyita Lanzo bathing soap era nga alimu obuwo bungi mulimu agoba obuuka mu ngalo bamuyita Lanzo antibacterial bakuteeza sabuni si wakunoonya genda munoonye yonna mu matundu gonna supermarkets oba amaduuka amala gonna mu ggwanga. Banapolisa mwenna n'abantu mwenna abeetana enkulaakulana temusubwa omweso gwa CBS Powesa ogutandika nga 27 gutandise olwaleero okutuuka nga 2 Apuli mu lubiri lwa Beene Emmengo. Okiwa Gasitalo Lentake agenda kubasomesa bizinesi ezinaggumira mu mbeera mu biseera bye tulimu na bizinesi eyo ejja kuba mpangaazi. Omukenfu Nyanzi Professor Bio Research yajja kulaga ssente bwezimera ku miti n'abasomesa abalala bangi bajja okubeerayo. Abayizi mugenda kwolesa ebiri mu nsomesa empya eyitibwa new curriculum. Ye weekend y'amazuukira yonna bijja kubeera mu Lubiri Emmengo jangu tujja okubeera ffe weekend y'amazuukira yonna bijja kubeera mu Lubiri Emmengo jangu abayimbi abaliko endongo kakundiiri eby'abaana okulya n'okunywa okuyingira 5 zokka ye CBS Powesa tutandise leero paka Easter yonna paka nga 2 Apuli. Emisinde gya Kabaka giyitibwa the Kabaka Birthday Run 2024 gikomyewo jakusane nga 7 omwaka 2024 gitandika ssaawa 7 nedda ssaawa emu ey'okumakya mu lubiri lwennyini lwa Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi owookubiri era mujje tubeerewo nga tulwanyisa akawuka ka Mukenenya kisuubirwa myaka mu 2023 kajja kuba kakomedde ddala. Kati okozesa simu yo eya Airtel okozesa onyige star M85 * ogula omujoozi gwo gwa mitwalo 2 gwakozesa koodi ya star 155 # ojja kukiwa omujoozi gwo edduuka lya Airtel ewampeewo wakati w'essaawa 3 n'essaawa 10. Omujoozi gula mitwalo 2 n'osobola okugusanga edduuka lya Airtel oli ku Ben Kiwanuka oba Toban Center oba New Tax Park ne ku Majestic Brands Office 1 Bulange Emmengo. Emisinde gya Kabaka egy'omwaka 2024 giwagiddwa abannamukago bank eyitibwa I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukede Olupapula, Daily Monitor, Majestic Brands, Airtel, A Reason to Imagine. Ampuliza dakika ziri 34 ezakayita ku ssaawa M ey'akawungeezi.
Muwanga mukize wona Muwanga naye ababuuzeeko Muwanga batole kusala makulu uze ku kiwanda sembi okwetwa abawamba banyigiriza bakunywa okunyigiriza naye bakuwambira mu nawe toyina ukoyina abaami n'abasabasajja kabaka musibye mutyano banyabo ne basebo medical ntwaleyo mukisa guno okwagayiza abaisiraamu abasiiba ekisiibo ekirungi era bakitambuze bulungi n'abaami n'abazaana basabasajja kabaka abeesimi b'ebutambala mbagaliza swawumu ennungi emikisa gya Katonda n'essaala zaffe zonna Mungu azaanukule. Tuyenze Honorable Muwanga Kivumbi naye waali era yakatwegattako Muwanga Kivumbi wona atuuse tulinawo mukulu oba toyombye Kiwanda Ssuubi gambali natuuse dda mbadde bado sibulukuka ate ntubeera ne Hadi Kaija nkuyiseekaawo naye bano mbagadi gwongudde ebyokusibulukuka ampulizisa yonna gye muli eyo ensonga tugenda kugenda mu byafuzi butereevu ekikyedde ku rediyo sadaka togira ku rediyo ampulizisa yonna gyoli tugenda mu byafuzi butereevu ensonga bwezitambula bintu bingi buli omu alina bwabiraba ensonga eriwo ya byabufuzi ebyobufuzi nolimu ensonga bbiri zendabye Honorable Kiwanda Honorable Kivumbi Honorable Kaija ebaddemu ensonga abaalayira abalondebwa kuba minisita balayiza leero balayidde olwaleero balayidde baddemu abavubuka bangi NRM yeteekateeka Kaija mbadde muyimba nnyo NRM ayikulembera mukadde abalimu bakadde baleese abavubuka Kiwanda ne transition gye mwasuubizanga bannayuganda baleese abavubuka tebakyali awo bino bigenda mu maaso Honorable Muwanga Kivumbi abopposition ndabanga bakkiriza nti waeke katuleke balinga gwe Muwanga ojja okuntaasa balikanga ababivuddeko embeera ebintu gye bitambula balinga katubiteeka akati embeera wano beetegekano kuba mwate Muwanga Kivumbi muli mu nsonga ndala abantu bali ku birala muli ku bino muli ku biri abantu Muwanga mubavuddemu essuubi libaweddemu muli bamazeemu bakole batya Honorable Muwanga asooke ne musajja wa Kabaka Kiwanda transition yeno ebyo bibiina Muwanga najja okuntereeza nati baba komawo ku layini alikanga nabo balika babali mu birala ate mwemuli ate muli ku birala ate nga Bannayuganda essuubi balina ennyumba Muwanga bano abaleka kakati balikanga bo abasuuliridde nti Bannayuganda essuubi balina mu Muwanga anti nabanyi abantu ba Muwanga abangi kubanga essuubi singa abantu balina mu Muwanga singa era kirabika ne mu bukulembeze obuliwo kakati kisooka Medi President Museveni any transition gye mwasuubiza abantu President Museveni oba omukulembeze w'eggwanga okusinziira ku constitution yaffe emuwa obuyinza okukyusakyusa mu bukulembeze okuviira ddala kuba ministers ba RDC n'endowooza olw'okuba nti ekyaba minisita kati kiri mu ddiiro kyetujja okwogerako ku mulundi guno bwebalira okuva gavumenti yatandika eno empya eyalayira mu 2021 yalayira mwezi gwa mukaaga by mwezi gwa 12 ogwa mwaka gwa 2023 gavumenti yali etuuse wakati mu kisanja ekigeze emyaka 2 n'ekitundu abantu bangi batandika okulowooza ku reshuffle eziddako naye ng'ekituufu mu constitution Muhammad tewaliwo kigamba nti after 2.5 years president alina okukyusa ekyo kikwatagana just ku commissions ne bukiiko bwaffe bwa parliament naye president asobola okukyusa buli mwaka cabinet asobola okukyusa buli mwezi cabinet ekyatakkirizibwa kiri kimu kyokka kukola kwe kukyusa president w'eggwanga n'ebirala byonna abisobola asobola okukyusa vice president asobola okukyusa prime minister n'abalala bonna ku mulundi guno president bwe yabadde alonda nga obadde oyogera nti president yaleese envumuulo abavubuka balomwanga ne bagamba Nyamutoro yabakadde Nyamutoro ye muvubuka akiikirira abavubuka bonna mu Uganda female youth yaliko kati National Female Youth
omuwala mu parliament mulimu abavubuka 5 mulimu owa central wa east owa west nowa north naye ng'ogyeko abo bakiikirira ebitundu ebyo then mubaamu omu owa national bamita national female youth Nyamutola Fiona kati minister ndozakola ku by'obugagga by'omutaka kati natural resources one of the ministers of state ndozachi yaza abadde Lukeresi gwe balonze okugenda Karamoja. She's the youth member of parliament or female youth. Of course bala musimu tonyo na ina ye mu katuloze nti ali mu ndowooza ez'abavubuka abantu bamulabanga omuto n'abalala of course n'abalala bato Lilian Abel n'abalala be bagenze baleeta Medi ekya abantu abamu kye basinze ng'oyogera ebyo na kubajjukira nti mu kaseera kano wabaddewo akaseera ka Piero yu ekisinde kino nga kirimu okusingira ddala abavubuka era bw'otunuulira enkyukakyuka zino ezabaddewo ojja kulaba nti abantu abasatu balinga abaapiikingiddwa mu Piero yu directly kuba Balamu yabadde atembeeta ensonga eno oba yagitembeeteera muganda wa ono Fiona Nyamutoro ne ate ne Lilian Abel bonna bwe babaleese abantu basatu at the same time JNMK ne bamutwala okufuuka CDF kati omuntu kugamba transition njala kutunula ku transition yawo yeno gye mwasuubiza abantu transition bwe tubanga gye twasuubiza oba twagisuubiza naye kubanga tetulina nnyo twali tugambe nti naye ekyo kyo kisuubirwa naturally twaliko ne mabega mwanga n'atugamba waliwo omu yatugamba nti emyaka n'ebintu ebirala lwogenda ng'ogenda okula olina ebintu bingi by'osemberera oluusi naturally ng'omuntu omuto byandibadde tannasemberera. President Museveni mu kiseera kino kyonna ebiri byonna bikulaga nti atandise okusiibula ebiriwo byonna bikulaga nti enteekateeka za generation naddala ffe aba National Resistance Movement ez'okukwata obuyinza kikulaga byonna bikulaga ayinza okukwata buddeyo direct kubaga nti kiwanda mweteeketeeke niye ebiri kungulu bikulaga ki ekiri munda. Medi eggwanga lino of course omanyi nti no lituula nnyo kati ng'eggwanga lyaffe one of our biggest achievement n'amaanyi buli naku we tugeeyogerako nga National Resistance Movement ate sigeeyogerako bweyogezi naye ate we gali twagateeka nnyo mu nsonga y'ebyokwerinda okwerinda kwa Uganda era abantu bangi balonda NRM because eyo aspect yaffe nkula nakyo bola nti ekintu kyonna ekikwata ku ddembe ly'abantu naddala ku security y'abantu tukitwala nga kikulu nnyo olaba nga tukikwasaganya nga bukyali kakati bw'olaba okujja kwa General Muhoozi MK Muhoozi Kanyerugaba okuva abadde of course aba General muwi w'amagezi wa president mu byansonga za security n'afuulibwa CDF ekisooka nze kyendabamu president yakakasizza nti Piero yu si kibiina kya byabufuzi because ekyo already kyakulabiza nti era next statement yawe baali e Masaka nga bamaze okwanyirizibwa Namungi ne Namungi w'omuntu e Masaka baba ne bagamba yes newankubadde mutwaniriza bwe muti niye ekibiina kyaffe si kibiina kya byabufuzi era abantu basobola okuddayo ne bagenda ne babeera mu bibiina byabwe ebyenjawulo. Olwaleero General Muhoozi bw'abanga badde ayinako wasobola okuyita n'agendako oba oli awo ku lukuŋŋaana olufaanana bwe lutyo kino kyamugemye kuba kati kizibu nnyo okusanga CDF omutwalizo ga nti naluli era abadde General why do you think nti abadde asobola okugenda but olwaleero ate kweyongeddeko akakwakuliza akalala ak'ebindu okuba nti gwe CDF ye nga MK yaki of course omuntu yenna abanga badde musirikale nali mbuuza General Mugisha Muntu what does it feel okubeera army commander of course yafuka army commander nga muto nnyo n'agamba that is the highest rank actually ng'ogyeko rank zino zetufuna zetwambala ku bitogi naye okuba nti you are the commander you are the bali babayitanga because before we change the UPDF act okubayita ba CDF twayitanga Ame commander twabayitanga ame commander ame commander I think Mugisha Muntu mu gundi ya NRM was the second ame commander but he's still the youngest person gubalondo okuba okufuka CDF. General David Muhoozi
today akomyewo mu parliament, olaliro olaba Mbadi ayambala kati suuti abadde CDF. Today General MK okufuulibwa CDF, that is the highest. Era enkane babanga bamugenda nti omwaka gumu tokyali CDF oba oyagala okugenda mu byobufuzi bwo, you must resign. Kubanga olwayo kimu ku bantu kye boogerako bano bonna opposition agati ate tulina problem na kuvuganya na MK. Maybe ekizibu kye tulina kyo bw'abanga ate akyayambadde uniform eno. Eno transition yes, anti kyekyo kyonna kyetu awo wonna midway nzija kubanga sijja gamagamba yes oba nno watugaana okuddamu ebibuuzo engeri eyo ng'eya P7 kanzi katono 89.2 FM. Manduso edakiika ziri 17 zokka zibulayo okwera essaawa 2. Kwebaza okuba nti oli ku mukutu tunulira ensonga ensinga bwetambula buli muwali wagirabira. Kolo bonna today Airtel yegamba yina ensonga lwaki a reason to imagine. Kolo bonna today bakutegeeza nti osobola okubeera oli muntu yena nyiga star M006 MH olondeko bonna otandikira awo nonyumirwa efuna ekyo bayise Airtel bonna voice bundles onyumirwa omukutu. Abamuddo agrochemicals bajaguza emyaka 10 mu kutonda eddagala erikozesebwa mu bulimi. Basazeewo okuddiza bakasitoma baabwe nga kati bw'ogula saketi 10 eza Weedit awo wennyini webakuweera saketi emu ku bwereere. Weedit eddagala ery'okyomuddo nga lya buweke, ate gwayagala eddagala ery'okyomuddo nga lya mazzi genda mu Moddo Agrochemicals ogule weefunire Moddo set lyo lya mazzi balitunda mu liita era kutegeezesebwa kunoonya bali Container Village wansi wa Equity Bank edduuka namba 13 ojja kusanga ba Moddo Agrochemicals ogule Weedit eddagala ery'empeke eritta omuddo oba Moddo set eddagala ery'amazzi ejjira mu liita nalyo nga litta muddo. Ryan Air Cargo bano bakuba mu kutikira emigugu okuva China, Turkey, saako ne Dubai. Batika emigugu gya groupage esakinom bakozesa nnyo okutambuza emmaali yo, baguliza ebintu okuva mu katale, bakunoonyiza akatale neko ebintu byonna by'oyagala. Bakutambuza okuva ku kisaawe kutuuka ku hotel gy'olaga, ate era bakutegeeza bakuwa invitation letter. Ryan Air Cargo si baakunoonya bali ku BBC Building Nabugabo Street ekisenge namba N216 maaso ga Bank of Africa maaso ujobasanga. Bali ku simu 070 152 35 so maybe transition is a process egenda ekwata kimu ku kimu. Transition bantu bagyetegekera. Ninjagala okukakasa nti ng'ekibiina kya National Resistance Movement tuli beeteefuteefu. Whether President Museveni akomawo batakomawo tuli beeteefuteefu okusigala nga tukwata obuyinza n'okusigala nga tukulembera bannayuganda. Kubanga ekyo kye kimu kye ndowooza nti bwe twalibwa ne mabegako twali otubuuza ku transition ng'omuntu agamba naye uncertainty kiki ekiriwo. Naye bwe ntunira ku reshuffles ezabaddewo kyongera okutukasa nti tukyasobola okusigala nga tuteredde entende singa ekyo kiba kibaddewo. Eggwanga otegeeza nti bw'olaba President Museveni gwe munda we olaba agenda ateekateeka okufuluma. Yes, ateekateeka okutundira ku kyabaddewo n'ebyo bw'ogenda oanalizinga n'okutunuulira byonna olaba nti agamba nti be ready. Bwe banga ennyonyi tandise okulaga nti emipiira givaayo egenda kulandinga mweteeketeekemu abazuko nti era njagala kakasa bannayuganda nti ffe nga tetuli mu kutya kwonna. Mbale nti oba ebya Senegal byabakoze kino Senegal yakutiisizaamu nedda si Senegal kaija mwe mbade mugamba kampu y'NRM teri mu bavubuka baalese abavubuka. Mbadde mugamba bino nabiri nga bwe nabinnyonnyodde endaba yokaija eryeta ebyo neyanza nnyo mulabika nga abasirise abakitadde. No tetulina kusirika kwonna kwe tukola. Bano beeteekateeka kiwando muwulidde nti omuntu waabwe agenda bo beeteeseteese. Waliwo
mulabikanga abakitadde omu yagamba nti nakyemalira oba omukulembeze ajjanga bwe agendanga bwe yajja so nti enkyuka ya gavumenti ya Uganda tegenda kubeera ku timetable nga mugiraba era ensobi gye tusinza okugwamu okutandika okulowooza Timaya Museveni yateekateekera timetable D bwe tumukyusa n'abagala ennaku z'omwezi bweziti n'ateekawo barefuri n'akola atya ne mugenda nti n'olunaku lw'enkya bannayuganda bayinza okukeera ku makya ne beegabira enkyukakyuka ekyo for sure abakoze okunoonyereza kwonna bajja kukikulaga bw'otunya bigenda mu maaso bikulagira ddala ensi ey'abantu abali mu buwambe ng'abaabawamba tebatya bebawamba abamu tukita submissive balinga abawanise bannayuganda bangi babadde sijaga nti bagoberedde balabye ebigenda mu maaso e Senegal fadde babigoberera bw'ogenda okusoma ebyafaayo bya Senegal nga nti kyolaba ekiri e Senegal kubadde okulaba afana kw'abantu ab'e Senegal abalina eggwanga libaagala bwe libabifaanana amanya gaabwe mazibu okwatula ono omusajja gweta Segena we pulezidenti yaabwe yasooka yabafuga emyaka egyawera ddala 20 amuyita Sengo bamusoma nga mugondi Sengo mu 1960 afuga emyaka 20 abantu bamusako busaki pressure okubaviira ne mumuleka mu kitadde ne wajja wadde ne n'abatwala emyaka era pressure ne wajja ono muzeeyi ani ono guno ono Makosegwe yaddira mu bigere oyo yali yesimye emyaka 7 Adiofu yaddako wadde yokusatu wadde yali yesimye emirundi 7 ne wadde bw'atuuka kyeyasookerako naga nti ebisanja bino bimpimpi kambyongereko emyaka nebifa miwanvuko nebifuka emyaka 7 yamala kukyala wa kakati bw'afuga emyaka ebisanja 2 naagala agikwateko ono Makesene yadde era ayagala okulemerako y'omu ku baakulemera nga aseba olimba twalwananga naawe ne batukuba tiya gasi ffenna ne batutula ffenna nagana okwaki ne bamukwata mukono nga nti sebo tojja kukwatako ne bamufunya engalo ne bakimusuuza ne Makosa naye kyebadde ayagala okukola n'asiba Sonko kyova olaba pulezidenti yawangudde si abantu gwe baali bateeseteese okukulembera so nga kikyeŋŋamba bannayuganda nti obukulembeze mufuna obukulembeze obwo bwe mwagala ekintu empisa gy'oyisibwamu esinzira ku ggwe okubeera submissive okuwaayo bw'otunulya mwami Kiwanda gyayita transition mbwera kati baleese abavubuka media olwaleero nze ni mwagizi wa mpira ni mwagizi wa United manager affe Den Haga bw'aba akola nezi substitute atunulira ekizibu tiimu byenoonya byerina juzi lwatuzaama Liverpool nesooka netusa ekyuma mu nnyindo n'atuuka n'ajjayo ne badifenda n'atwala omwana nto nekagala ogenda kuva mu 3 nga gy'osinzira okujja okulumba nekagala okwejaga nti gwe kakkana alyoke afune wiini gye yafuna kakati olwaleero Medi nti ekizibu kya Uganda mikwano gyange bentera okugamba ano abasuubuzi era bendabanga tebafaayo URA yakukoledde ripooti n'ekulaga nti kampuni ezikola biliyoni 10 buli mwaka tubadde na 125 zisigaddewo kampuni 6 119 poteya kampuni ezibadde zikola biliyoni 5 ku 10 zibadde 13 zisigaddewo 3 kampuni ezibadde zikola miliyoni 5 ku miliyoni 5 tubadde ne kampuni eziwera ddala omutwalo munamba tusigazaawo 10 kale tubadde tuli awo kubanga nga gundi etunyigiriza ebyo byogera yes emyoyo nkulaga tubadde tuli awo tubadde tuli awo maji kinyalo yongeremu yes ze bank olo banka 7 yes
zemereddwa okufuna ssente z'omusingo ebbiliyoni ziba biliyoni 15 nezongerebwamu era kitaawe bagenda zijja mu lwokwano lwa commercial bank zinekubera banka nsuubuzi eziwola obuwola kakati kikulaga kati wali badde osuubira ng'oli mu mbeera efaanana toyogera mannya gazo azogera amanya gaazo ne IMF ng'ebagamba kati muteeke omusolo ku saako wali badde osuubira nti bw'okuba substitute wa trade onoonya omuntu omukugu mu bya trade kati kikulaga nti mu M7 ekifaananyi kye amaanyi ge gye galiko tugiza self preservation. Gundi yagamba omugenzi Moi bali bamubuuza ku bigenda mu maaso migana n'agamba M7 badde munsaba mukwano gwange tizimbaddeko omukadde nga ali mukulembeze n'endwako n'agamba experience gye nnyina bwe lwoyongera okulwawo oba tokyakolera nsi oba oli mu kukola kulaba nga weekuuma nga ssente zammwe z'eggwanga ezisinga obungi zikola kukuuma waliwo report medi ebyo byonna byali badde bibawa enkizo naye mulabika nga basudde tetusudde nanga medi ne bwetukonako akasimu netujja emisinde wa tetusasula muswala tuba tuze mu ggwanga mujje kutegeeza abantu kigenda mu maaso beetabemu bo balowooza mbunze n'ekivumbi batuyamba bannayuganda balina obuzibu nti okuva lwe twafuna gundi independence nti enkyukakyuka ezibeera mu Uganda ezeetabwamu bantu bangi independence abatulera nkasita bali bannayuganda 50 ne badda nga tufunye independence gundi wano nga tukoyo Obote Amini yeekwatamu ne banne ne bajja ne bagoba Obote 79 bannayuganda batula Moshi ne mu M7 yakirira mu nsiko yagenda banne 40 soka tuba tukola gwanga mujje medi waliwo ekitabo bakita Another Fine Mess America, Uganda and the war terrorism. Bakulaga sente mmeka ezize ziyingira mu Uganda eziwera ddala billions 20 agaba America agakoledwa gakolwa kugenda mu warfare. Gundi olwaleero Onyango Bo awandiise agambye nti yali ne mukwano gwe yali amukyalidde ku independence emu nga mukwano gwe muwagizi wa M7 yali avudde Kololo namugamba tufuza abantu banna Uganda nga tubasaze n'agamba nti government yasooka ey'abazungu yakola kye bayita Uganda n'ekigatta mu government ezaddako ezafugira emyaka ndoza 8 ku 10 na bwegityo zo kye zaakola ne zizimba institutions ne zimba n'ebintu byolabako naga neffe emyaka asatu kakati agali 38 kagenda mwana bw'onoonya ky'okwatako oba n'ogamba mbu ekizibu kya Uganda kimu bwe kiti timu M7 bw'agamba nga gundi bwatuge mbwasibula agenda bw'omubuuza mbu otulese otya nti ne mu NRM gwagamba asibula tayinza bakanya kwogera na kwani amuddira mu buyinza so bwe tubaffe twogera transition twogera okumenya kino ekiriwo okuteekawo omusingi omupya okuteekawo entambuza empya okubaako bye tukola Uganda eddemu okubeera ensi eyeweesa ekitiibwa olwaleero bw'otunuulira abantu buli bw'osanga maybe wiiki ewedde si watugamba mikwano gye wasanga space to let abantu olwa medi bakyalina n'abaana waka tebazeka ebyobulimi ne gye byagwa teri amanyiyo kati nkulagiridde ripooti bizinesi z'abantu zigudde ekyo si kikulu ekintu ekisinga obukulu imwa M7 atufuga atya mpaka lwanaafa bwanaafa afune omusikaawe ng'ava mu musaayi gwe juzi batuleetera n'ekifaananyi eky'omuzzukulu kakati ffe tukole monake mu Uganda naye nga ffe empingu tuli ku mpingu twali badde nno nga tuli kukumye ne tuguma nga balina kye batuliisa bayi waliwo abasibe n'obeera mu kkomera nga bakuliisa n'ogamba ali ne kkomera nsobola okulya nsobola okulaba TV n'ogamba nti kaŋŋumireko wano bw'oba w'emmeeme entono naye ffe tuli mu kika ky'ekkomera ekyokutulugunya omuntu n'akola akantu ke ne bakasaako omusolo ne bakaggala omuntu n'agula ettaka lye ne balibba omuntu n'akola atya nti kati awo medi we tuli so kino ekigenda mu maaso
of course nembeera gyola medi gye tulimu mukirekanamu abakitadde medi nembeera gye tulimu nti mwayi Museveni asambisa abiri eri abatwala tukuba jeeke nga naffe natukuba obukokola kakati ye kyali mu kukola okulaga mwena abatuga kyovula nti nagamba nti wano Muganda affe Kiwanda n'amala agamba mbu ayagala okusiinya nti ayagala ekifo kya namba emu oyinza okulaba obuzibu naye Kiwanda abadde mugumu agende Museveni agende netasagamba si kyangu netasagamba akati agenda kakwa si kyangu naye atugambe akati akagala anti akyogere naye agatteko mu akati akagala ayita kyagala agambi bawuliriza Vero naye Vero yataka kubeera first lady Vero tayagala kubeera first lady yagala kubeera first lady naye Vero ayinza omugamba Saalongo tutuleetere ebizibu ngomaliza so n'olwekyo nti lwaki musudde ennanga n'olwekyo nze njagala okugumya bannayuganda nti ensi yaffe ffenna naye nti n'akyemalira mwandisi omu yatugambamu n'akyemalira abafuga okutuusa ku bbanga limugamba mbu ekimala kimala ndowooza obudde butuuse enkola nagamba nti Imam Kasozi akagero kyange ntera okukozesa wano ak'ensolo ente 3 n'empologoma ezeekweka nti abantu abamu bafuuse ente 3 ti empologoma yeekweka n'ente 3 emu nga njeru endala nga ya black endala nga ya brown bwe yatuuka nga eyagala okulya ya white n'egamba ziri ebbiri n'egamba mulaba ono twekwese ne bagenda tukwata kubanga omwezi bwe gwaka bamulaba mangu ne bakkiriza ne bamulya omweru kakalo ajja n'ekwata neya brown ga nti owange omulabo wa bulaka tulaba ffe tufaanagana olususu nti ye kakati twali badde onzikiriza mulye ffe tusigale ffe nti kale egenda okujja okusalako ono owa brown nga terina gwe yeebuuza so n'olwekyo nti abantu baffe olutalo bw'olowoozaamu ozirindaba olwange oba n'olinda nga naddala botera okulaba nava mwenaale munajjanga papala kakati tulwane ennyo n'omugamba luli gw'omu ku baali batucunya teweetaaga kutwegattako ng'embeera efuuse embi weetaaga kugiraba nga mbi ewa Medi nga mbi ewa Kivumbi nga mbi ewa Sebamala nga mbi ewa Kiwaana nga mbi ewa Capex n'ogamba ekikutte ku munnange sikirinda kujja wange naye bwe tutagende bwe tutyo njegera bbaga tugenda kutandika okusimba layini ku magombolola nga tufuna obupapula bw'emmere Mwanga Kivumbi mulabikanga basudde ennanga Medi yali muwandiisi bannabyabufuzi abasinga bamusomyeko bangi ne teri munnabyabufuzi wa nkizo atasoma nga ku kitabo kya Frank no eyatugamba nti buli mulembe every generation every generation has its historical mission. It either fulfills it or betrays it. Medi eyo ye namusa y'abannabyabufuzi buli lwoba weebulira otegeera nti naye ffe ate byafaayo byo nja kukikyusa mu Luganda nti buli mulembe oli agamba nti buli mulembe bwe gutuula wansi ne gwebulirira ekimala bigambo bino tebatandika kiri kyokka Medi agani buli mulembe begukola introspection begutuula wansi ne gwebuulirira ekimala guzuula nti gwina olubimbi olwagwo olw'okulima nga gwalwo Medi bamusaazi ekyabwe kyali kyakulwanyisa bafuzi b'amatwale mwe muli Bobote n'abalala eno ne kiggwa omulembe ogwaddako ogw'abaamini abo n'abalala kwali kuno oguzeko gw'aba Museveni kubadde kulwanyisa abaddugavu bannaffe abaali bo baali balwana abaali balina ejjoogo n'okutta abantu ogwo bwe mali ba Museveni ne bakizuula nti n'okwogera obwogezi ku bigambo tekimala balina okukwata ku muliro era balina we baatuuka kati ogwaleero nga byonna tumaze obyogera ng'ensi esirikiridde olw'eggulo Medi olubimbi lwaffe lwe luliwa nze
naawe tukyali ate ebyafaayo tebiri ba Medi gwali wanakubiza radio tebigenda kuga nti waliwo abaali nga ku radio waliwo abenaremu waliwo abaali DP baliga nti naye abamulembe ogwo nga baali bajega gwenza okuloza nti bali kunokolayo ne baga nti gwe muwanga walwana nnyo omulembe bagwogerako in general terms tebagwogerako mu specific terms baga nti abebiseera ebyo baba kati okusoomozebwa kwaffe kwe kuliwa abampuliriza mwenna abatuddeeyo olunaku olumu tuba mu taxi mu nnyumba zaffe ku radio zaffe tujja wano nga tuvudde kanze mbadde nsiiba sandize nene neebuuza nti ekintwala kyo kiki omulembe gwaffe okusoomozebwa okuliwo nze nakutandikako ne bakayija bano emabega eyo nga tugamba abantu nti mwategedde waliwo omusajja ayagala okuteekawo life presidency era netukola biseera ebyo twali bayinike nga n'obuganzi bwa gavumenti eno nga bukyali bwa muggunduko okusinga kati tebukyalinawo nga nayo gye tuyaga abamu abamu balaga nti tuli bayaye naye tuga nti mwategedde nti ono ajjako ekkomo ku bisanja Medi twali wano nga tuli bavubuka bato ng'otuulira ne tugamba nti bannange ono aleetawo life presidency abasinga baga ate waliwo ne buleeki y'emyaka banaweze banebye mutugamba banaweze 7 kati olwaleero okusoomozebwa okuliko ate Uganda teri mukulembeze ajoze bannayuganda kwenkana Yoweri Kaguta Museveni katujje katono 89.2 FM Manduso oli ku Manduso dakika tukomye ku mpewo deka ziri 9 ezakata ku saibiri Proto Forex Bureau yine okuwonya ennaku kati gwe omusuubuzi oteekateeka okutambula olugendo lwo jangu mu Proto Forex Bureau tuguze forex ku bei ennungi atukuwonye ebicyupuli oyagala kuweereza ssente bunaayira oba osuubira okufuna ssente okuva ebweru wa Uganda weine Proto Forex Bureau bebokka bakikola Proto Forex Bureau tusangibwa ku Kabana Complex ekawuku ngodda entebe kulina na Centenary Bank Proto Forex Bureau baguza ssente zebweru oyala kuweza ssente mu mawanga ga bweru kusunga Uganda oyala kuzifuna bo bakola enteekateeka bali wewona ebicyupuli ng'okolagana nayo Proto Forex Bureau bali ku simu 0758 453 589 wa 0772 453 589 Proto Forex Bureau Kabana wali kunena Central Bank ku lwentebe iyo bayitawo bagajangu je tusanga wano tuli wano Kabana ekawuku ojobasa mpono gwako naawo ebintu byokola byaki bya busubuzi osuulira China Gwanzu oyituli birala byonna tabuzana natika Maria's Cargo bayina obukugu Maria's Cargo banga lyonna wadde naawe kye bakola bakimanyi bakutegeeza nti bavudde gye babadde eri ewala n'abasuubuzi basemedde mu kikuubo ku Sasa Plaza Maria's Cargo bali ku Sasa Plaza omwali gw'okutaano isinga n'aba WB awo mu kikuubo Maria's Cargo bali ku Sasa Plaza omwali gw'okutaano kisinga n'aba WB aba Maria's Cargo bakutegeeza baguliza ebintu nebikutuusa kawooli tukulu ne China ku kisaawe bakita Bayun netukulambuza Maria's Cargo yennyini nekutambuza mu makampuni Maria's Cargo netike maaliyo munaku 16 maali betuuse e Mombasa Maria's Cargo nekwate maaliyo nejje Mombasa munaku 3 bamaze okutuuka Maria's Cargo nekutegeeza tituli ku 0759 82 672 0759 82 672 tuwe kwekubagiza tamuze maali ne Maria's Cargo bakwagaliza Easter ennungi wala mwachi ngwino omuzinda yes Medi wenkomyenga nganze maze okulanga ndabimulekera nga abasudde nanga mukitadde nga sewe njagala okutuukira mutidde Medi nga ngamba banna Uganda nti abebyafa
abafaayo batuwandikako ffenna ng'abaaliwo ne tulemererwa okuziyiza eggwanga lino, okulifuula North Korea, okulifuula Cuba, okulifuula Pakistan, okulifuula Syria. Amawanga amanyama tugenda tugamba bano bakingi betulaba ba Saudi Arabia ne tulowooza nti baava dda. Bano babataddeko jjo luno ne bafuuka bakabaka. So kyangunya abantu okutandiikiriza bwe bati ne bagamba nti katutandiseewo obwakabaka mu Republic. Era nja kinnyonnyola tutuuse tutya wano bannayuganda bategere tusenvudde tutya okuva tutuuse wano kino bakizimbye mu ngeri ezo nya medio twate tunanyogera bintu bino wammanga ddagala ne bakuza omwana mutunula. Yes, bakuza omwana no tutuuse tutya wano medi tubadde bakozeseza ebintu ebyo. Ekisooka kutya bannayuganda okubasigamu omwoyo ogutya nga babasiba babatirimbula ne bebakuba beesije ku street oba Kyagulanyi omumalawo ne beyeerwanako n'akyogerako bo baba bakola kubanga message y'okubatiisa eba etuuse ne bakwata abaana ba Olivia Lutaya baani abali mu court martial nga olaba tebalina kyamaanyi kye bakola baba bawooninga mu abali eno nti gwe bonooba osituka oyagala okusituka omaleko kino kye bayiseemu oli prepared okiyitamu teba mu kutya okwo mulimu ennyingo endala bateekamu propaganda bateekamu suspicion nze okutandika okutya Kayija n'entya ne Sebamala n'entya ne buli omu ne bamufuula nti ono mbega mwekengere ffe twakiyita mu dipi nga tukyali bato kati ekyo kyonna kigenderezebwamu kutya. Ekkubo eryokubiri lye basinze okuyita mu lino eryokubba obululu sijja digendako waili tulimanyi babutegeka ne bakola constituency z'ekimpatiira n'ekyo buli omu akimanyi. Ekkubo lyenjagala okunnyonnyolako olwaleero abantu balitegeere baliyita kukozesa ssente. Abamu bayinza okugiyita bribe, kugulirira, kukola. Nenjagala ndeere muve ku radio wano aba ne banaategeera ekyo kyokka. Museveni akizuula nti emundu bw'ogikozesa okutta abakuvuganya ekuleetera obukyayi. Ne bw'ojjawo Sebamala nga abadde akuvuganya oleeta obukyayi obutaggwaawo n'omusango gw'okuwoolera eggwanga. Era ayagala nnyo gikozesa kitono. Era baba bagikozeseza nga Makiveri emundu ye nga Prince yagikozeseza taagala musaayi gwonna ku nkulabikako nti yeye yakikoze akyewalira ddala. Kati n'azuula nti ne ssente bw'oba nazo osobola ozikozesa ne zikuttira Sebamala ng'ate tomukubye muti ate abantu ne banenya ye. Kati kye bayita media okugulirira. Bw'ogulirira afuna bino wammanga 3 oba 4. Onaaguze. Afuna ki? Ekyokusookera ddala baagulirira n'agula Sebamala bino wammanga bibaawo. Ye ng'omuntu amwonoona. Abadde eddoboozi eriwulikika, eryesigika, eriyimirirawo ku bantu, erikunga abantu aba alyonoonye. Abakyanamukaka n'okuba mu bituli. Ne baga nti yaggwa tategeerekeka. Abadde musajja waffe naye aweddemu. Kati ekyakikozeseza twalina abaana aboogeza abalungi ku talk show Babeti Kamya, Baani, Bamawu, Jokera. Oyinza obbonnonnyola bonna babaguzeeguze. Bo bennyini ng'abantu boonooneka. Ekyokubiri bw'obanga bw'amala okwonoona kwe kumalamu abalala amaanyi. Naga nti ate oba ne Kayija baamugula. Ate oba ne Muwanga ate gwe ate oyo ayogera ebiseenekerevu ku rediyo Muwanga ye gwe bataatwale. Anti bonna banoonya ssente. Era ne batandikawo propaganda. Ne bamutandikawo nnyo ne baga nti abo bonna n'ekiro bagenda ewa Museveni nga bambadde gomesi naye ng'ababyogera ebyo bawagizi ba Museveni. N'obuuza nti kakati bemba mwagala nnyo Museveni ng'abantu bagendayo bamunywereze mu buyinza mwe lwaki muboogera.
nenga kyo bakikozesa balabise abalala bonna nti muli kyekimu oya gundi ali ku payroll oyo gundi media ali ku payroll naye abamawulire babogera ti media tewamuntu mulidde n'omuulema gwalese leero nga bino byaguddewo anti ali ku payroll ne baga nti buli omu ne bamuwa omuwendo gwe bagula akamyu gwe bagula embuzi gwe babaddewo nga balamuza naye kati oyo propaganda amalamu abawagizi era ne bawa abantu sente kati social media bwe yajja bawa abantu sente basiige ekifaananyi ekyo nti ababavuganya nammwe temuyina nsa nammwe temusobola kuyimirira ku lw'abantu nammwe mwenoonyeza byammwe era namwe babagula buki buguzi olwenza noga nti nemwanga lwaki ayogera ku Museveni ne batamukwata nava ku CBS nga mukolokoso mwanga netamukwata tosobola mukwata omanye ebyo boogera omukulu muwanga abeera ne sali musale notamukwata nenga ne bwansanga mu bantu 10 tosobola kunondawo yemwanga nenga abo bonna aboogera ebyo era waliwo abavubuka bangi nnyo baba wakati sente ku social media kusiiga bifaananyi ebyo bonoona omukwomu babakube babamalewo kakati omuntu wa bulijjo naggwamu essuubi ate teri muntu ekifuga abantu gwamu essuubi n'obwesigwa trust ebeegenze n'okwagala kati ekirala bakiyita stigmatization nti be bagula sebamala nga mbadde tufaanana ngaga nti naabo bonna bwe batyo kyekimu tasobola kuba ezituteyeka mudiiru eyo medi n'abairano abe n'atafunamu otegedde bava bonna mukatemba omusajja ow'amateeka mbakose ne mu mmotoka olimbalimbaani yadava kufuna nguzi omuntu wawulinaga nti bambi bamona tesobola kubona kantu ke kati olutalo loya mmotoka wasingibbe kati olutalo ne lutandika ekigenderwamu ennyo one abamalemu amaanyi ate n'ateekawo divide and rule kati buli lwasanga abantu abali awamu ng'abazungu bwe baleeta etteeka erya idle and disorderly omulimu gwe balireeta baleme kugamba nti bannayuganda temusisinkanangako wadde ku street okwewunaganyamu buli omwe babasanga basatu nga muli idle and disorderly muliyimiridde awo nga babakwata kakati essaawa zino kyova olaba ekigenda mu maaso ennyo era mediolation omutawane namwe kaweddemu namwe kakoze eki embeera bwetyo bweri no kati era noono Kiwanda mu ntegeera ye ategeera okumpimpi saagala kukozesa kigambo ekyo noono Kiwanda mu ntegeera ye alowooza nti luno olutalo lwaffe kaffe ke kaggwamu n'atamanya nti akaggwamu ka bannayuganda naye yennyini kaggwamu kamutuukire wano ewajja omuluma kino kye bazimba kyolaba muhoozi nga bazimba oba president obwensikirano oba family teri mukulembeze yali ajoze bannayuganda kwenkana ono n'oleeta mugandawo nga naye asomoninga baminisita n'oleeta mutabani wo nga ye CADF n'oleeta mukatewo n'oleeta mukodomi wo no yawasa omutabani yawasa muwalawo nga yatukiikira okutunda ebintu ebweru n'oleeta omulala nga yakola endagaano ya Mawu yali kalugire kakati ekyo ne mu Buganda Ssaabasajja Kabaka mu Bwakabaka tayinza kutuleetera n'abagereka nga minisita wa Katikkiro akisobola n'oleeta n'abagereka nga naawe beerako minisita w'ebyenjigiriza minisita w'abakyala n'aleeta omulangira n'amugaa nti omanyika kati gw'okulira abagalagala tekisoboka mulangira wasajja gobeera minisita w'ebyettaka neggwe n'otuusa eggwanga lyabanno kyova olaba teri kusoomozebwa kujogebwa kwenkanidde wano nabano babajogeddemu abenaremu be basinze n'okujooga ne batuuka mu kibiina kyagamba bano bonna bano tebalina makulu mu maaso gonna ategeera ateekwa kuva mu lulyo lwa Museveni bano bonna bakiwanda babakozesa buko ate abampuliriza abaganda bano made nsikiza kano kamaleyo bakizimbidde kati kino ekya Muhoozi ku musingi gwe gumu Obote gwe yasimbirako obukyayi mu Buganda we tutuuse tekibangawo kuzimba bukyayi ku Baganda
nga kati kwe bazimbira project y'okutwala obwa president omanyi lwaki nakyo kakibagireyo nadde ntunulira cabinet wagitunulidde nga balonzi ba minisita 5 mu district yeji tekibangawo district emu ba minisita 5 nabadde ndowooza nti tibana bakubi bange abajjeje nabadde njogeragawo tioko baffe tubavumirira naye bano bakabanda twabadde tugamba nti baffe tubavumirira naye bano bakabanda bakiwanda oba wakiri kati gundi asinga kyani gashumba bagashumba kubo banalondamu omu bakabanda sajja batubalwanye n'ekintu tebalabyemu wadde n'omu asaanidde wadde okubeera state minister mubawano district emu erimu ba minisita 5 lumu omusajja kamba kuwese bamala lumu nali doha etake omusajja omutaka wano kata omusajja nampeereza akafaananyi kaali baggulawo olunaku oba lwaligoba lo society nangamba muwanga njagala gwobeera ku radio bannayuganda obanyumize kafaananyi kano akafaananyi ako side eno waliyo speaker wa parliament yali Anite Amongo eyali amuddiridde yali Jessica Alupo eyali addeeko yali Winnie owekitiibwa chief justice yali Owini Dolo minister wa justice yali eno yali Nobert Mao sajirangana yabo sibiba munkaaga bamedi bano bakadogo sibe bapambana nabo sagakozesa bigambo oli byakozesa abo betugenda kubusisira bwe bazimbe ye masuliita sibe babitu ne omusajja ono n'atuka ng'abo bonna be basimba bwe wati president vice president prime minister ani speaker parliament n'abamyuka byabwe talabangawo ku muntu wawana alimunsa ne babeera jeno nga Katumba tasobola olwa historical contribution ne medi Buganda eno gye tuliko ne Central Region kino kyekifo kyaffe ekituufu mu byafaayo by'okubeezaawo eggwanga lino Uganda abakoloni be baali babafuga abantu baffe bamusaazi wano be basasula omuwendo omunene ono President Yoweri Museveni ewaabwe nga bamumya akalulu yes kutesa yamuwangula bubi nnyo mu Nyabusozi ye 8 okiwejjewejjo yakisibiza Luweero abantu baffe ne basiba ekinywa ne bamuwa kyayagala nga balwanyisa Obote Museveni bw'abanga yateekawo obwakabaka bwe okutandikira ku ye buvunaanyizibwa bwaffe owatali kwejjusa owatali kwaffe tulina amaanyi n'enkizo n'obusobozi obusobola okusitukira mu bannakyemalira wano so buli ali gyali njagala atunulye project Muhoozi tiye project 1 gye baaleetera mu bulyake omuntu n'abeera mu magye ng'abalala wabasiba nga boogedde boogezi kufuwaluwa waggwe waleetera Tumukunde ebizibu medi wamukyaza ku 88 ku lwali lwa 6 kwe palamenti yo oleetedde abantu ebizibu bingi naddala gwe waleeta ba Stephen Boogere CBS nga boogeddeyo ebyobufuzi ne babagamba nti abo bave ne mu palamenti naye ono ngali mu magye n'akyuka omanye kyabaddewo bakozesa mbaddi kuba ne ba historical Museveni yabagobye General David Muhoozi yasemba ku ba historical kuba army commander n'ateekawo mbaddi nembaddi yabadde avaako n'akola ekyala n'akyusa engeri gye bafugamu amagye n'addira obuyinza obubadde obwa president ku magye ku byokwerinda byonna n'abiteeka mikono gya CDF n'aleeta mutabani we naga kati gwe kuba president wange kuwaddeko ekiwawaatiro naawe fuga wano n'olwekyo nze gwe bateekamu fiya ndabanga gwe azze mu byamawanga sitadde mu byamawanga nkubuuliriddeyo noono nkubuuliddeyo nga bannayuganda ekitugatta naye nentuuka n'ewange politics is local ebyobufuzi bitandikiraka getuyita amaanyi ag'ewaka obulyaza amaanyi omusajja ono bakoze bane medi mwe temutambula eyo bazzeemu okusiiga obukyayi olwakyagulanyi okubanga ye w'amaanyi avudde wano obukyayi by the bukaja nti bagambe tebabuteekana ku bukyayi bwe basiga kati ku Besigye eyo ebweru wa Buganda ono akimanyi obukyayi bwe bazzeemu oli ku Manduso eddakiika zo ziri 29 ezakayita ku ssaawa 2 nkwebaza kuba ntikyali ku mukutu
ensi twagala otambule n'okumanya kyekikubeeza ku 89 Emmandu so program etibwa Kkiriza Oba Gaana. Badde nkusaba nnyo awuliza nti obeera n'akapapula kaawo n'akakalamu n'owandiika abali mu takisi mwebale ennyuma ddala mu ddaka manye ensaawo temuli kantu naye embeera bwetyo weetambudde. Gazania bano basangako Akamwezi Plaza. Akamwezi Plaza eri ku luguudo lwayita Gayaza Road. Bannaffe n'Abagazania batunda poloti enteeketeeke obulungi balina 5/10 Kijabijo, 5/10 Nakasajja, 5/10 Nkokonjeru, 5/10 Nakifuma, 5/10 eri Ziba Masaaba Mukono oluguudo lw'Enjeru, balina 5/10 eri Lugasa Mukono Njeru, balina Sugu Mukono ne babona ekazi 10 Kasanje $650,000, nabeera ne ekazi 10 Makindu Mukono Njeru Road ku $350,000. Gazania bagamba buli muntu yalina amaka amalungi era ageeyagaza. Kyebaba bagamba ogende gye bali ogule eddaka lino ebisinga bukere ku ssimu eri 075M 58 734 oba 077 58 734. Gazania Estates, broadening access to quality homes. Uganda Technology and Management University UTAM bawandiisa abayizi abanasoma mu May guno mwaka 2024. Balina courses ku mitendera gya bachelors, masters ne PhD, computing, engineering, humanities wamu ne social sciences. Era essira lisa nnyo ku social sciences liri mu social sciences essira lisa ku monitoring ne evaluation. Ku UTAM omuyizi asobola okusoma ng'ayita ku mutimbagano wamu ne lecture rooms. Kino kisobozesa omuntu okusoma ng'ate bw'okola. Uganda Technology and Management University esinga kusomesa courses za teknologiya wamu ne management mu Uganda mu kitundu kino ekiseera kino. Saba apply ng'oyita ku admission@utam.ac.ug ku campus emu eri Bugoloobi endala eri Kkungu. Ku bisimu 075 0 59 97 078 0 29 42. Tubanjula ekibiiti kyaffe ekyedda ekyasooka ekitibwa paka. Abantu baffe mwenna omusuubuzi abakozi namwe mwenna we muli ekibiiti kyaffe paka kikomyewo okujjako ennaku gy'obadde osanga mu bibiiti ebiriwo mu katale ennaku zino. Gwe omusuubuzi subula paka ofune amagoba nga bomba yaffe tugitunda $600 ate box yaffe tugitunda wansi $600. Paka wanjawulo akekereza teweetaaga obubiriti bungi okukoleeza omuliro nga bwe kiri ensangi zino. Abapaka mwebale nnyo tuwonya embeera eno era kutegeeza nti bannaffe kibiiti ne kya paka abakireeta weta Living Investments International abasangibwa nateete ku bitaala. Manya ebisingawo okunoonya ba Living Investments International baguze ekibiiti kya paka bali ku 0703 164 628 wa 0772 6 34 87. Engineer Sebamala Richard. Mbalamusizza abaami n'abazaana Bassaabasajja era mbeebaza emirimu gyonna gye mukozeeko. Mukulu Medi, kyewuunyisa ate nga kituufu nti bannayuganda naddala abantu baffe wano mu Central Region struggle ebasobedde ku mutima, bajjudde obusungu, bajjudde obwagazi bw'enkyukakyuka, balina ennyonta ey'okulaba ebyenjawulo. Embeera mu ggwanga naddala mu buli kimu, bya bulamu, bya nfuna, buli kimu mbi nnyo. Era olw'olumu babeerawo ne bagamba oba walibeerawo olunaku ne tulaba ne tufuna ku ssuubi, ne tulaba ekyenjawulo.
Bannayuganda kwe kulaba nti bakera ku makya ne bagamba abantu bano abambadde amasuuti bano ndowooza ate bo be bajinya Museveni katulondeko naye ku balala. Katulondeko ku bayayi, katulondeko ku barabadaba tulabe oba ekintu tunakikuba ne kigguka. Nga yembeera gye bali mu banoonya enkyukakyuka, ennyonta y'enkyukakyuka eya buli kika. Kituufu nsobola okukkiriziganya ne bannange abasoose. Kitugumwadde ina ababaka bataano, ekyo si kyekikulu. Singa ogende Teso ina vice president Alupo, ina Anita Among speaker, ina Ogwanga Peter Ogwanga ow'emipiira owa sports, ina Jeje Odongo, ina Obote wa Tesa Affairs, ina Ndo wa agriculture, ina Aichweru owa works, ina wa PW ne wa Eso o ani oye Drake Mayan naye waki naye weteso naye obululu bwa Teso tebuweza na bwa Greater Mukono, just Greater Mukono obululu obuvaamu tebuweza na bwobugatta businga obuva mu Teso region. Waliwo historical contribution ya Buganda eri olutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza. Abaana abatumwe ba media bali bakadogo. Ssaabasajja Kabaka okujja okulegattamu nga luganye. Abaana emirambo egyasinga okugendezera ku mazyali gya wano. Kubanga olutalo lwalwanirwa wano. Ettaka lyatwalibwa ente zaayononeka, cooperative zaggwawo. Nga tukkiriza nti Obote ono singa avaako, bajjajjaffe ne bakitaffe bakkiriza nti singa avaako tujja kulaba ku kyenjawulo. Leero tuyina abantu mu myaka 4 nawulidde nalabye abaranchers nga babatadde mu New Vision wa Monday. New Vision wa Monday nabadde musoma nendaba abantu abawayo ranches zaabwe 40 years. Oli nakiwandika nokiwandika Ramadan Gobi ti mu myaka 4 oluvannyuma b'emyaka 4 babatadde mu mawulire nti bagenda basasula kati. Naye nga Roko bamuwa, Lubowa bamuwa, baani babawa, ate nga babagamba mu myaka 4 bagenda basasula mu myaka 3. Myaka 4 obumbi 307 bagenda busasula mu myaka 3. Bajibanga ku kitundu. Kikinga waliwo gwowe ebitaano ebyawamu omulundi gumu n'ogamba nti no classified no mu obumbi 7. So nyenzo bwotunuulira ebifo ebisooke 10 ebyeggwanga lino ebisooke 10 luli twalina mu vice president gwe nakuba ekigo kati temukyalina omu. Wano mu Buganda nkiwa nti no NRM ewezaawo ababaka 35 oba 4 36. Ababaka 36 toyinza kugamba ng'oli yafuna 57 gw'ogamba nti gwotoyagala nnyo owa NUP ayinawo 55 gwe n'ofuna 37 36 n'ogamba nti takwagala nti wana abantu tebakwagala n'olw'ensonga eyo nabbayisa nga bw'obayisa. Obwavu obw'enkukunala mukulu Mwanga Kivumbi kyatayogeddeeko ekiri mu Buganda ano nti ng'oggyeko ebyo byonna byonna sente kati batuuse ozikwata ne bagamba nti gundi tumuwadde emiliyoni tumuwadde akawumbi ka sente agende yeesimbe ku Muwanga. N'atuuka e Butambala n'agula abavubuka bamuvume n'akola emizannyo n'akola biki n'agenda ye n'ateeka sente mu bibiina n'akola buli kimu naye nga byonna byonna abikola nga mutume. Kajesimbe ko aje Bukato Central. Ebukoto. Agemba babakwade sente zizo genda gocyankala n'oyo taggwa oyo tetumwagala kubanga bagenda okutunula Muwanga ng'ali mu equation ya Muhoozi. Batunulira gundi naye ali mu equation ya Muhoozi. Batunulira gundi agamba kati bano bonna abasobola okugegenyaako okulwanisa omwana ono bo tulina okubafulumya. Naye ate bannayuganda ye sente Muwanga gyayogedde. Ne ate bannayuganda ne bakigumira era ne basirika ne beebaka otulo ne bukya. N'obagamba bannaye batutte sente ezabadde eza Lubowa obuwumbi 5 ne yeebaka naye n'akusanga n'agamba engineer siinaamu. Obwavu n'omugamba waayi eggulo twabadde tuli awo nga baleese obuwumbi 2 obwa Roko nti anti mwe mubiisa naye mwe muwa bali abasajja ne mubawa ababaka 4 ababaka 4
no netujja no ku radio netwogera olusoka netwogera oluddako netwogera luli netwogera luli bannange abantu bano tukyuseeko tubere ne parliament wakiri ayina amaanyi ekyo kyalema ekikyasinza okuluma kwe kuba nti kati abantu tutandise ffe ng'opposition okwerumaaluma ebitagasa lumu nali wano nekugamba mukulu Nsereko nti nabuuza mukulu Ruto nti nga mukwano gombuulira lwaki obwa president buno wava otya mu bwavu okusindika kigaali na biki eyo nagi wava eyo emabega okulaba nti kati ofuuse president nangamba I never took my eyes off the ball amaaso gange saagajja ku kigendererwa saagwejja ku mupiira nagamba olaba omupiira nti buli muzanyi ali mu kisaawa aba atunuulidde mupiira era buli muzanyi tajja maaso ge ku mupiira obuyinza oba power saabujjaako ki maaso tutuuka ekiseera nga opposition ate olutalo lwe tuliko lwe tulina okuggusa ne tuluvaako ate ne tutandika okwerumaaluma ku bintu ebyandibadde ebitatugasa n'akamu ate abantu abatugoberera nabo ne babula nosanga ab'e Masaka bali mu kuyomba n'ab'e Butambala omu ali ku simu e Butambala omulala ali ku simu e Masaka omulala ali ku simu e Mukono omulala ali ku simu e Nakaseke naye nga bonna bayomba ebintu ebitategeerekeka naye ng'olutalo lwe tulina luli lumu nga bonna baluvuddeko buli omu ali ku lulwe onagamba eba naye walabye bwe bavumye Sebamala e Bukoto Central kakano kankakuweereze weereza noweebuuza ebyo bye muli mukola Museveni bimugirako wa Museveni ategeka magye Museveni ategeka electoral commission yatandika nayo luli Museveni ali mu kutuuza ambe council Museveni ali mu kukkirira wansi kulaba egugwa watalina buwagizi asalemu constituency Museveni ali mu kunoonya waawe wesiina buwagizi mbongereko ndete Nyamutooro oba ndete abavubuka bano ndooza we n'abawa minisita nga muto munnaabwe ndooza nja kuba nsiseeko ekiwayi leero olutalo bw'otunuulira nti n'olutalo lwe tulina ono atukangakanga lwa mundu era mundu ze yeekaliisa nayo gwe owa opposition kiki ky'okozewo okulaba nti naawe ajja amanyi nti naye bwe tukozesa emmundu nabo baagiize kuliko aba opposition abamu abagimanyi otegedde aba opposition beegase ne baveteraani balinawo ekitundutundu ky'abaveteraani nga bitaano bwe tubagenda ennyo ne bakwata ku munda tetuyinza okwekuba mu Kampala wano emmundu n'etokota bwe baba bayogedde kino wakiri ekyo kyo tukikole tulina opposition today nga nakyogerako olumu ku social media tulina opposition today nga ne Ssaabasajja Kabaka bw'aba ettaka lijjasa ettaka li wano lyabanja libaliko libyeyagalirako bw'aba ayagala compensation yaalyo opposition tesobola kuboggola ne bamusasula simanyi oba ontegeera Kabaka abanja nti obumbi nkaaga nti bannaaye ffe tusinga opposition wano mu Buganda tuli ababaka kumpi nkaaga okigera kyentegeeza akere nkaaga n'okusoba tutaddewo embeera tetugenda kukkiriza okujjako nga ssente za compensation za Kabaka waffe bazitadde bazitadde mu budget ekyo nakyo kituuka ekiseera nga ate obuyinza tubuyina enamba tuziyina buli kimu tukiyina so tulina olutalo olw'amaanyi olw'okukkiriza either okugoberera opposition eyeebaka oba okuteekawo opposition enagenda nebanja Museveni kyalina okugiwa bino ebyokubeera wano tulwogedde netwogera tubaddewo twatiikinga ambuleera ne tutiikinga enkumbi ne tutiikinga biki kati embeera eriwo tekyali ya NRM ne NRM tegitegeera era nze ngamba abantu eyo gye ntambulira ne bagamba olwa NRM teweetaaga kukyusa kibiina genda mu ddwaliro teweetaaga kukyusa kibiina kasa tukozesa enguudo zezimu teweetaaga kukyusa kibiina kasa naawe amasannyalaze ewo gaaka bamosanga omuntu emweruka oba ewange eri wansi ekitunga nga n'amasannyalaze tegatukanga we ng'atina kutambula ave ewuwe ku kyalo agenda akyajinga essimu mu kasenta naye nga looni y'amasannyalaze gye twafuna naye agisasula osanga omuntu ng'alina sente ku simu emitwalo 10 n'aziweereza ku 100 bw'amala oziweereza n'oli aziggyako ne bamuggyako 5 n'asigaza 9 n'asigaza 9 okay omutwalo n'asigaza 9 okigera kyentegeeza 9 k'asigazizza
nga amazo kuweereza olwasi ati basazeeko 10 oli alina 9 oli afunye 9 okujjayo omutwalo naye ne bamusala zebamusaze oba 2 ne wasigalawo akana ezo zalina n'agenda okufuna okugula kilo ya sukaali ya kakaaga ne bamuggyako 2 za musolo oba kitegera kyentegeeza nga sente ezize ziri mu nsawo osigazaako 12 oba 4 ezisigadde kakaaga ku mutwalo bazitutte mu misolo nene nkugamba nti nedda wadde ezo bazitutte toyina ddagala mu ddwaliro wadde bazitutte amasannyalaze temanabaga nabadde mbala medi bwe tuba nga tulina abantu miliyoni 5 eziri ebweru wa Uganda ng'ekitone ennyo buli omu aleeta emitwalo aga 5 wano buli mwezi ze miliyoni 6 omwezi bwe butabalika 30 trillion ziba ziyingidde Uganda olwo zino ze mukuŋŋaanya wano obutabalika 29 buli mwaka ez'abasuubizi ze mutulaga mu mpapula zo ziragawa okyegedde ekibala ekitone nnyo olina abantu miliyoni 5 kubanga kati abantu baweza ne miliyoni 8 abali ebweru naye tubaleko 5 zokka kaveeko mulamu katono sebo bwe njatula nti mandoso mbandegeeza akaliba akendo 89.2 FM. Kuchaba safama buli lwowulira akamesaje kano ng'omanya olayinise ku Easter kuwangula sente Easter kamesaji kuba bukubisimu omuweereza omugambe nti halo eno CBS kituufu kubye kuwangula kamane kanga ka Easter olwo ng'emikisa gye gy'okufuna akasente akanakuyisa mu Easter giba gimaze okweyerula wangula mu Easter kamesaji ku CBS FM 89.2 emanduso ey'abavubuka ab'omulembe omutebi nga byonna biwagiddwa abawandaazi abakukolera ebizigo ebiyooyota olususu saako ebikola ku nviiri ne zinyirira wamu ne kalonda alongoosa waka. Oli mulunzi wa bisolo ng'olina ekizibu ky'enkwa n'ebizibu ebirala ebitawanya abalunzi oba oyagala kufuna mu bulunzi kaakano abasanga Veticam Limited kampuni eyaffe nansango ekola eddagala ebisolo ng'esangibwa Namanve Kampala ekuleetedde amawulire amalungi bakola eddagala eritta enkwa n'ebiswera eryenjoka erijjanjaba ebiwundu n'eddagala eddala lingi eriweebwa ebisolo omuli sanga twazi 125 ne sanga dereta lino nga litta ebiswera n'enkwa eza kitaka ezikwata mu matu g'ente omulunzi bakuyambako mu kulwanyisa enkwa n'okuzitangira ng'obwongo babusanya ku ezefuula ez'effujjo era nga bagaba n'amagezi ag'ekikugu eri abalunzi gwayeetaze eddagala lino lisange mu maduuka gonna agatunda eddagala ly'ebisolo okwetoola eggwanga okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 2 nooti 8 nooti emu nooti etali yakusasulira oli ku manduso eddakiika ziri 14 zokka ezibalayo okwera essaawa 2 ko zibadde muwuliza mulungi gwe gye twatandikidde tulina honorable Sebamala Richard tulina honorable Kaija tulina honorable Mwanga Kivumbi ne Saalongo ova Toyombye Kiwanda Suubi lya pozi ova Mitiana South Mitiana North ab'ekikandwa ab'ekalangaalo ab'ebulera omuntu omwali wano ne mutetema wano ku Forest Resort erweza omulimu gwaffe kukakasa nti buli kaseera kofuna kayoyoteddwa era tukutwala ng'omugenyi waffe osobola okufuna ekisinga n'empeereza yaffe eyeesiimisa era nga eri ku mutindo gwa nsi yonna tukakasa nti okujja kwo wano ku Forest Resort Rweza omaze okukakasa nti oli wamu naffe simuka ng'otunuulira ku butonde obwetoolodde ebisolo byaffe bino ebyoteddwa obulungi ffe tuli mu miti forest obunyonyi bukaba ku makya n'olulaba obutonde bw'ensi n'olulya akaweewo akakufuuwako mu galeni zaffe eziridde obutonde funa kyolya ekiwooma okuzaama kubanga fumbi baffe bakugu mu kye bakola omwana totya tulina kids park omwana wazanyira tulina swimming pool ebyomulembe byonna ddala kakkana ng'owuliza amaloozi g'amaseeneekerevu ag'obunyonyi obukaaba tulina live band era nga mwattu tubeera n'omuyimbi ow'enjawulo ffe ku Forest Resort Erweza tuweereza buli muntu yenna era kino kimuyamba okunyumirwa ssente ze tukyaleko ku kibanja kyaffe ekya www.forestscaperesort.com obuukinge Forest Resort Rweza tusangibwa Rweza ku Entebbe Road nga tunatuuka ku mafuta aga gaazi nga odda ekajjansi wakati waliwo obuyumba butonotono bw'oyita mu kagaawo n'oyambuka waggulu tukujjukiza ni Forest Resort Erweza tuli mugenyi kyokka wabula oli kitundu ku lugendo lwaffe olw'okwesiima tukwebaza munnaffe
tukubire ku simu obuukinge Easter ine etuuse ku 0708 52 1995 wa 0778 323 486. Platinum credit oyina sente z'osuubira okufuna oyina kugaziya bizinesi yo oba weetaaga sente okutuukiza ebirooto byo tofaayo. Platinum credit weetuli kyangu nyiga star 249# otookeyo okusabako ffe ku Platinum credit tujja kikola ekyo olwo ebintu tusobola ebyangu tujja kisobola kyokukola sente ezikijja kukusobola tukisobola. Kuba simu 0 2 3 5 Platinum credit there when you need us. Insurance Training College ngalo kutegeeza nti omulimu gw'obulimi n'obulunzi gulimu ebisoomooza bingi ogeza nga embeera y'obudde mbi omuli ekyeya enkuba ennyingi kibuyaga. Omulimu gw'obulimi gulimu okusomeza kungi empewo ebatawaanya ekyeya omusana kati okwewola ssente mu bbanga notozikozesa noziteeka mu bulimi oba obulunzi olw'ebizibu biteebereka ssente ziyinza okufiirayo. Kakati olina okukola kiri kimu ng'omulimi tobivaamu funa insurance gye bayita agriculture insurance ojja kuba okimaze. Si gwoteekateeka enkuba si gwoteekateeka ekyeya kati bwe biba byonna biganye ate nga sente weewola neewole ebintu byolima biteeka mu insurance y'obulimi gye bayita agriculture insurance kijja kukuyambira ddala okulaba nti okola ki otakiza emaali yo. Okikola otya genda buli awali insurance bagambe njagala agriculture insurance oba kano kutuusiddwako Insurance Training College of Uganda. Kiwaana nga tumaliza ku lwa gavumenti. Kati kisooka njagala okuddamu ku bigambo bya Mwami Ssebamala byayogedde kubanga bwe mubanga abantu ba Buganda mwali mwetaaga ba ministers, why did you defeat them? Ssebamala yawangula vice president. Obanga mwali mwetaaga vice president mu Buganda kakiyogera kyekyo nati kyegamba nkyagambye nti twalina vice president. Yes Buganda kubanga nawangula vice president mwe mwennyini mwalina baminister bammwe nga batakola kati ngamba nti mwe bennyini ne mubakuba bwe mumala okubakuba kati olwayo Medi tosobola kulya keekeyo ate n'ogisaba. Toyinza kulya keekeyo ate n'ogisaba. Tegere kyogamba. Yes. Kyogamba kyekyo. Kati muwolera ggwanga. Aneda. Baba wangula. Nkulaga. Muwolera ggwanga. Nkulaga. Mwebe nyini mwalina ne mukuba education ne mukuba walandizi ne mukuba vice president ne mukuba wa education ne mukuba wa trade ne mukuba yes obanga mwali mwetaaga ba minister temwali besimbyeko mwabakubira ki kambeko kati gwe wonse gumire lwaki tebamuwa gwe ali minister eyakudira siwe NRM nse gumire lwaki tebamuwa mwamali tebamuwa lwaki tebamuwa ebintu bageregeranya. Check this out. 89.2 CBS Manduso 89. Hello. Nanga ali ku simu yogera. Hello. Lubakyoya. Mwogere bannaffe. Kasuke nebaze abakulu abo mbawulidde boogedde byonna boogedde. Nze mbufunze ensonga ziri bbiri. Ensonga esooka waliwo ekirimbibwa kyeboogedde mu kisikanya nabo. Emedisereko oba Lubakyoya yeesimbye ku muntu nti agundi yamuleese amutaddemu ssente yeesimbe gundi yamugire edda eri abantu abajja nga ali sirias omuntu amwewulira. Njukira Mwanga Kivumbi waliwo kikulukunyu wamutandikirawo era wawunzika omuwango omugyeyo oyo nyini Ssebamala mukwano gwange bwewe Bukoto sekandi tebyali byangu wamutandikirawo watwanzika tumugyeyo waliwo batu yaliwo wakati wakasiba nti Moses ne Mwanga Kivumbi nga bagenda butambala era kananga betakame yamala mu omweso nagenda kuwa president nesimba eno Mwanga Kivumbi nesimba eri kati ebintu byakwesi oyiko omuntu muleke besimbewo oli babanga amusobola kubanga lwaki okufuula obukaba parliament empire nti oli afuge abenga bakabaka nememerememba minedda kkiriza baba besimbeko oli waba n'amaanyi ge toyanze hello naye tetubadde Lubakyoya ndoza obadde ozze budde buyise hello Nebuliba
nkulamusizaako nnyo taata. Ani ono ssebo? Ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime ndi WNUP omukulembeze wange Kyagulanyi Sentamuseo mukama wange. Teesa. Onalebo Sibamalamala nkulamusizaako nnyo bamuwanga Mami Medi wale kuwereza. Kale ssebo. Nze mudirikaati ndi kochi ssebo. Etuuse ensonga. Bakama bange mbalamusiza wekitiibwa Muwanga, wekitiibwa Sebamala, mwebale ebyo mukolera ensi eno. Era nze ensonga yange eri emu nve ku muzindaalo. Mwongere tuli mabega wammwe tulabike nga tujjako omusajja afuuse ekizibu. Ekizibu kyokka tewali kirala. Kewebale nnyo mukulu mudirakaati. Hello. Hello. Abakulu mujje baleko basebo. Abakulu mujje baleko. Kale ssebo ujje baleko ssebo. Ono mukodomi wa bombo keruwero nakaseke. Ali atya bombo ka ssebo? Abo ka veteran ya fadda so mukama wange. Wasigalo kyali mukodomi we. Mwebale nnyo tuweereza. Mukodomi mufu obadde ogamba ki ssebo? Ensonga yange gye mbadde nteesaako mukama wange. Badde nteesa nti omukulu Muwanga Kivumbi yebale nnyo ssebo okutukiikirira mukama wange. Naye akyuseemukko mu olumu mu bintu abeere omuntu okala omulambulukufu mu biseera ebimu kati ng'eno ensonga ebaddewo eya National Unity Platform mukama wange ssebo. Muga akola atya Muwanga? Hello. Webale kuweereza mwana Medi. Kale ssebo. Omusajja agambye abeere mulambulukufu oba ayagala abeere mulambulukufu atya? Kimale mbuze ndyagala Muwanga akola atya? Amannya Rastaman bwayise mulakimu bamwe UP kyagula kyesetamu ye president. Kigale tugende. Wapatoyo mbyenkutume emukulu Kivumbi anekajja. Ovatoyo mbyo mmanyirawo. Ovatoyo mbiso muwulira mumanyi nnyo muwuliraawo munnange naye Sebamala Richard yegwe ntegeera. Ekisokera ddala bwana Medi ensonga gyogeddeko nkulu nnyo nti bano abakulu beteekateeka ffe tuli kuki. Zeno nadibadde nsaba nti nga tugenda mu kaseera kano waliwo ebisinga ebikuba ebikulu bwana Medi nga ensonga za electronic forms. Tetusobola kugenda mu kalulu konna nga President Museveni akyalina amaanyi ag'ekika ekyawaggulu nga president nga tetunnabafuna reforms. Tubanga begendera okuddamu biri bye twalimu era bye tuba tuddamu. Ekirala nga mmaliriza ku muganda wa Kivumbi era nze mbasaba ekintu kimu nga bwe tuli ku ludda oluvuganya olwagala okukyusa okufuna obuyinza. Obusonga obutonotono bwandibadde tikutubalaamu tetutunuulira ekintu ekisinga okuba ekikulu. Ekikulu kye kujjako President Museveni wabula ate si kwewalampa kwevuma ebintu ebyo tebikola tubeere nga abantu abakulu nga abaagala revolution. Teri revolution. Muwanga alina kyagamba wuuno Muwanga wadde mugamba ki? Olw'ekirowoozo ekyo nkuwadde enkoko noonya. Okuwadde enkoko munoonyi Muwanga. Muwanga olaba kuwadde enkoko. Hello. Ebale kuweereza. Kale munnange. Nze ekyogera ku lwazi ndi ku Nabulaga Road. Yes ssebo. Tubakira ku mukka ng'embaata. Ensonga oziwulidde? Ensonga nziwulidde bafana lebo mbalamusizza. Ekisooka kya byonna ffe ng'abantu ba wansi bwa Medi tulowooza ku nkyukakyuka era gye twagala. Yes ssebo. N'oluusi ekitumala amaanyi bw'abamu ate nga bafunye ku bifo bababaka ate bo oba oli awo bafuka ku ssala ate ekisanja kiggweko nga pulezidenti omusaala gwabwe guweereyo emirimu gyabwe gigguke. Ffe nga bannansi abantu ba wansi bamusamba nnanda ffe buli kya ku makya tusaba ssaala gavumenti eno kuvaako twerufu gavumenti empya naye abalala baweereza ku kisanja kiggweko ebizimbe byawe biggwe ne bizinesi zaabwe bali awo zitambule. Bannamwe beeteekateeka mwe muli ku kinanga basudde ennanga. Gavumenti adduse. Hello. Hello Mami Medi. Seba mukama wange ampuliriza. Jimera kuweereza taata. Olamusizaako nnyo onaaleba Muwanga Kivumbi. Yes sebo. Era nkwebaza enteekateeka gy'otuteekerateekera n'otuteekerateekera bulungi nnyo mu kututeeseza. Oli muteesa wa ggwanga oyogedde bulungi nnyo ku kyejjooge riri mu ggwanga wano. Ekyamazima tulina ennaku y'amaanyi nnyo
mwami Medinze bwenkuba ku radio taata wange anyombesa buli lunaku olw'ensonga lwaki nti empiisa y'amaanyi nnyo mwami Museveni gyatutaddeko ejjoogo mwami Muwanga Kivumbi lyayogeddeko eri okutujjako okulonda. So nze ngamba bwendi nti Katonda bw'aba yasalawo omutabani wa mwami Museveni nti ajja tukulembera naye bw'anaaba ati yakisalawo Katonda ne bw'anaakola atya mwebale kukuweereza. Medinze njagala kwebaza abakubi amasimu naye obubaka bwange obusemba bwe mbagambye sibamala kyogedde muzungu bagamba tumejalinge ku major issues ng'eggwanga ng'omulembe guno bagenda tujajinga nti ffe twaliwo nga batekawo obwakabaka bwa Museveni ekyo buli omu asalawo gyali tikafuuwe befuufululu fu temuyita bawanguzi bwa kabaka bwe tuba tugenda mu kalulu nze kyenzikiririzaamu kiri kimu wanga bonna ku kyotugamba nti bwe muba mwagala okuleeta MK ave mmaji ekyo nkikiririzaamu naye MK naye munnayuganda nga munnayuganda omulala yenna let him compete and muwanga bwaba wangudde awangule tuleme kulowooza nti olupulezidenti aba azimbye obwakabaka bwe kuba okubeera omwana wa pulezidenti kakwakuliza tukyakamugaana okwesimbawo. Okuva